Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Abakodomi tweyanze mwebala okukyala ne mutindi gegendo sirema bebaza n'ebintu byemulese nkumulitu ninga afunye ekitengo kamibye atyazala namuzaina byabeera sijja kulinda yoye kyana kyange baneye unbelievable. Ndi gwokubiri Sharitas Yakinki yakyusiza enviiri nga omwami yaleese ebirabo ddala ebisaana mukyala gw'amaze naye era gwalinamu abaana. Obanga osumulula ekirabo kyo kisumulule ng'oli bw'omu ate wekka omukwano gwammwe gulemu okumansukira abalala. Amiina. Kakati olaba laake taata agambye akutwala ffe kisooka ebibyo tubimaliriza bino byabakulu. Mukwano ebale kubeera ng'oli mukulaba Delta TV tukole ndi wano n'omugole omwami essanyu limutta. Bambi abantu bano bansanyidde olw'ensonga bambi essanyu balina lingi si byotyanno ssebo. Bulungi nnyabo nsanyuse nnyo okulaba Sharita. Kale ssebo. Gyebaleko. Kale ssebo. Bulijjo nneesenga okulabako Ndi wano. Weebale kujja bambi n'otubeererawo Kale ssebo. Kyekyo. Weebale kola mukolo mulungi. Inshallah. Weebale nakubeera happy. Bambi munnange ate lwaki nedda mama munaye omwana okuleeta mu bazadde be toyinza butaba musanyufu. I'm really very very happy. Simanyi ojjeko omukyala okubeera nti mukyala mulungi biki ebyomuzudde mu ssebo. Muganda wange alimu ekyama kitegeera naye nga bambi sokera ddala bambi alina omukwano ng'ate mutuufu si fotokopi. Omukwano gwe gwa mutawaana nnyo ayagala na mutima. Akuyisa atya nga bw'omwana? Bannange ampisanga bebi olumu neŋŋenda ne ŋŋamba olumu njagala nagamba ye banaye lwaki mutuufu omanyi okubeera mu Bulaaya naye ng'olina omukazi akufaako ng'ali e Uganda nga tojulira kubeera Uganda. She's the one. Sebo muko tukuwa enkoko eyo nga bwemboona akusaba omuwe mwanyina mweraako eri abeere mukyala we. Bengalo ez'amaanyi mu abengeye. Omusinkana ludda wa ssebo. Kambi twekwako mu Amsterdam. Holland. Ono nga wobimanyi. Kale ssebo oyagala muweereza kayimba ki leero? Nina obuyimba bungi bannange. Omanyi today ne tubuwuliriza naye waliwo akayimba omwana ono aka OS. Mwana wange oyo mugambe mutuufu kamugambe kino nti mwagala nnyo anfudde kikyendi anfudde omusajja. Manyi obeera n'omukazi ng'akwagala akufuula kikyoli akufuula omusajja. Mugambe mu lulimi lw'ewammwe. Ikavania darling, Ikavania uskache. Yeah, you've been the best, you've been on top. Bambi mundeke kugamba essanyu limpitiriddeko bambi era mundeke ganda ebigambo sirina. Kale ssebo kyova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Siiza kakwase taata omutwalo mu ddiini kubanga lekyo tumutwala. Engalo ez'amaanyi ennyo eza Siiza ng'akwasa taata omutwalo mu ddiini. Wandiika buulagako abataka mu nsi Buganda omukyala yawasibwanga tulyamu nnyo waaye tuli omunnyo laaka eri tumutwala. Weewaawo ssebo taata akkiriza omwana omulenzi ono taata yateeseteese omutwalo mu kika otyo omutwalo guno mu kika gugenderera okwebaza taata olwa byonna ate n'ekika kyonna kubanga tukimanyi nti Buganda bika. Awatali bika tewali Buganda. Mpulira era omuntu anaatumala embeera yonna akwata ku bika naye ate tasobola kubikwata kuba kiri amanya tugatuumira mu nkukutu. Ssebo taata akkiriza tuleese omutwalo mu kika. Alafe Nindako
Lundi gwokusatu yakyusiza mu black ne gold sari mwami namuteekako empeta twaba wamuzanyirako. Kanali mukulaba Delta TV webale nnyo webalire ddala omugole waffe yakavayo mu kidaala. Kyendi mukwano webale kujja bannanga abaana kye bankoze Sharita bw'omusinga mu kintu kino abagole bajja ku Sharita banange buli mugole ng'omanyi mukolo Holland oba Netherlands banange ono yasinga mu kintu ekyo Sharita Hair Clinic. It's the best. Abantu bonna batunulidde gwe. Banange it's my time to shine. Yeah. Sweetheart yakwaniriza atya? Abadde happy nnyo. Akagambo kakubyeyo mukama. Angambye. Mugamba as usual. As usual. Yeah. Umaze naye banga kinyo. Myaka 10 n'omusobyo. Okikakasa mwine ku baana. Tulina abaana basatu. Webale nakwekuuma. Twekuumye. Nagwo omukyala kiki ekikuleetedde okuwangula nnyo? Nze bugumiikiriza nakuwuliriza mwami wange nakukwatagana na mwami wange ekisingidde ddala Katonda nakanya vivi tusaba era twekwasa nnyo Katonda yasinze okutuyambira ddala. It's number 1. Rachel ngana kuteeka kempite ngakabona akalanga kikwagala era nze kanze kwagala n'olwensonga eyo saagala kantu konna kagenda abenga ye muyina engalo eno kulabula eno sayini yakusubiddeawo okutuusa olunaku luli lwetulikulabirayo. Omukolo mukoze kutya ne gubeera perfect bwe guti mukwano? Anti ndakubira omukyala bamuyita Sharita nangamba obute stressing mutandikeeko. So we started early ne tukola ebintu byaffe mpola nti we tutukire ku end nga tetulina stress. Muweereza kayimba ki? Omwana oyo muyita na mwana ya kayimba ka Allen Kakooza kaga essanyu lyakomawo gyendi lwa mukwano gwo gwompa. Olabika okaagala. Nkaagala. Yakiri omuyita? Muyita Sweetie. Tandika statement mu lulimi lwewammwe. Gamba ebigambo bya laavu. Sweetie, ik hou van je. Ik hou van je. You're my Alice. Ik hou van je. Kino kitegeeza ki? Sweetie, nkwagala nnyo gwe byange byonna. Eriyo abadde boogerera omukolo gwo nti tegubeeyo biki? Abo sibawulira mpulira kirungi nze ebyo ebibi bigende wala. Ate obakubye ne equalizer. Mbakubye equalizer. Musajja bwani mwenyewe. Kale bambi mukwane tova ku Delta TV tukole ebibebi byabwe byebino banange. Come and say congratulations to mommy. Say congratulations to mommy. How are you? I'm fine. Yes. How are you, little boy? I'm fine. Yes. Any message to mommy and daddy today? Good. Hebben jullie een boodschap van ons? Jullie hebben het goed gedaan. Ja. No, it's okay. Nee, muleko ono bannange ono muntu wange. Ogenda okuza abalongo. Mbasekeredde. Ono yasobola okwogera. Kale, any message to mommy and daddy today? Good luck. Good luck. Thank you, my son. Okay, dear, kati mulekaddeyo tova ku Delta TV tukole kwagala nnyo. Satu. Emu musale tulyegeja amazima ga Katonda mu ggulu. Nakabonera ak'obuwanguzi basaze akatuuso ye keeki mu Luganda. Alekajo yiye mu bisasiro badonde naawe. Neza ate emirembe gikyuka. Tewena wasiza birufaya wakisito zaaliwo. Nange nayira mu maaso g'abangi njakuwa essanyu n'ekitiibwa obulamu bwange tukukwasisa obufuge kati kimanye nti nange
nakusiba ffe kusalawo tube fembi abalala nabalekawo nga ndabye gwe nakulaba mw'eddembe lingi bwentyo ne salawo tweyanjule nfuuka omukuumi wo ninga nti buli ekuzenga mutwala kiribaiga yalina okuyembiza kabaka mu byango buza atamanyi kutegeeze kutambula kubeera alinga simutaata nga mmwe bazzukulu ba Mugema ne batugamba nti buli sabbiiti muba n'ekiwandiiko kye mufuna ekya sabbiiti eno bakitisse ffe taata kkiriza nti w'omukulu tweyanzeege taata asibira kukwatako mu ngalo kitange tuleese ekyapa kya Buganda nga kuliko kangawo ali Bulemeezi alamula taata olaba kikino ekyapa kya Buganda twavudde wali kyaggwe wano uno ekyaddondo bwe tutuuse mu kyaddondo Mengo bya Buganda nabyo byaleetebwa oluvannyuma omugole omukyala n'aleeta kabo kamwala ne yeebaza buli yabadde awerekeddeko omwami we kwagala kati ate nja kukwagala nnyo 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 mwebale kutuukiriza mukwano banange mwenna mwebale okujja bawerekete ku mwami wange taata wange omulungi omulongo Kiza mwebale okukkiriza omwami wange okujja okuzaalibwa wano omesi omukyala eyasoose yabadde ya bukadde 3 eyokubiri ya 2.8 ate esaari yali yakamu 8 eyasembyeyo yali yakamu kitundu zonna yava nazo e Netherlands n'agattako okozesa saloni ekyasinze okukola ku bagole Charitas Hair Clinic. Congratulations Julius Caesar ne Rachel mwebali kuleeta mukolo ku Delta TV mwebali natulabira ku YouTube mukama bateremu obwangu maka gammwe. mukwano gwange nze n'abaana twakuwadde awaadi eno kubanga oli best friend oli best husband ate oli best daddy eno eyo gwosinga baby. manyi dadi ne mami tebabaddeewo eyo keeke gibatwalire balyeko bamanye nti bazaala omulungi anjagala nkwagala nnyo. Wanji manyi when she goes tonight oli agamba when you will be healing my life. Mukwano mukaseera kano tugenda kubeera nga tugenda mu kyasinze okubeera nga kitusanyusa webale nnyo okubeera nga okinyumirwa kati kirabe. Nkale mukwano ngera bulijjo nkoledde waneno ku Malakai Ecolodge ekitende jangu mukwano osereko mu room bweziti banayo buliri bugonda honeymoon abagole musobola okujja ne mu muliro wano n'abagala okukola wedding reception musobola okujja waneno ku Malakai Ecolodge ebyokulya byabwe birungi enkoko nnungi ekinyala kirungi byonna birungi negamba nti no ate amazzi gayina okubeera ng'onywa ye Hill water bulungi nnyo ge mazzi agatambula n'omulembe ge mazzi kwegamba gw'olina okubeera nago nawe n'owulira nti okutte mineral water
Echupa nga bw'okimanyi bw'omala okunywa amazzi osobola ogifuula nga bottle naye nga amazzi malungi nnyo aga Hill Water. Hill Water is purity and nothing less. Teerabira kubeera mukwano ng'ate ogenda ku City Bridals n'akuwa gown opangisayo gown emu nakuweerako Miss Dresses zaweerere ali wali Kamu Plaza Quinte Road eduka namba GF34 engato zijja Kato Sale Center enviri ne makeup mukwano olina genda ku Sharitas Gomez yange okitegedde Sharitas tuli wali eri ku Nasa ogenda laba gupande ogunene nnyo buliko erinnya Sharita ne Sharita wo oyingire munda buli kimu kikwatagana n'emikolo mwekiri jangu ku Sharitas wali eri ku Nasa zimwe bakiyita Cell Complex kitunudde mu gaali y'omukka maliriza leero nkoze William Dawula Simon Peter Male ate kuliko ne Lugamvu bye teerabira tulaba ku YouTube Sharita Show nkwagala nnyo. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamu Plaza ne Hill Water purity nothing less. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious.